Gavumenti ya Mengo olunaku lwa leero eyisiza embalirira yaayo ey'omwaka gwa 2024-2025 nga yabuwumbi 7 mu obukadde 411 mu emitwalo 63,886 ng'omukolo gubadde mu Bulange Mengo nga gwetabiddwako ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Embalirira esomeddwa omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Eva Nagawa ng'alambisa ebintu bye basuubira okujja ensimbi zino okuli ekitongole ky'ebyettaka ekya Buganda Land Board, amasomero, kampuni za Kabaka, obupangisa, minisitule ez'enjawulo mu Bwakabaka, ebitongole ebigawo by'obuyambi ssaako ne gavumenti y'awakati gye basuubiramu obuwumbi 4. Embalirira eno yesigamiziddwa kukolesebwa n'ebigendererwa n'ebyo ebyasoosowazibwa Namutayika yabanjulirwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'ekitongole ky'ebyettaka bwe kigenda okutandika okugoba abantu bonna abeesenza ku ttaka lya Ssaabasajja era nga tebagenda kuyiza nkyukakyuka yonna mu tteeka lya ttaka. Tukume ettaka erisobola okukuuma erimu tirikyasooka kukuumika naye lisobola kujja kulikuuma. Kino kizingiramu ettaka ly'amasaza ery'amasiro gonna n'eddala lyonna okukolebwa emikolo egitali gimu. Wano wasinzidde n'alabula abantu bonna ababba ebintu by'Obwakabaka n'abadde bateekateeka n'abawa amagezi obutageza kubibba kubanga bagenda tandika obbakolako n'omukono ogw'ekyuma. Njagala okukiddamu nti tewali muntu yenna kaabaffe abaami ba Kabaka kaaba omuntu yenna ali ku ttaka ly'Obwakabaka olw'obukugu bwe mu kika oba olw'obuvunaanyizibwa bw'alina akkirizibwa okutunda, okwazika oba okupangisa ettaka ly'Obwakabaka obuyinza obuli mu mikono gya Buganda Land Board. Amangu ddala alagidde abakulira amagombola 2 bakwatibwe nga balangibwa okubba ettaka ly'Obwakabaka n'emiti nga ku bano kuliko Ssaalongo Kivumbi ow'e Masuulita Gombe ng'ono yatunda emiti ssaako ne Ssaabawaabi John Kasule era nga naye w'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso nga ye ettaka ly'Obwakabaka abadde alimazeewo ng'alikuba ebbeeyi. Ow'Egombe y'e Masuulita Ssaalongo Kivumbi yagenda n'atunda emiti gya Kabaka egy'emivule ne bamukwatira ddala ng'ali mu kikolwa bamufa n'ebifaananyi n'abagambye mu mugali era sseomusanga mu bulondoole abonerezebwe. Waliwo ne Ssaabawaali w'Egombe wano wange Wakiso yatunze ebibanja bandatidde emikugu bwegiti egy'endagaano z'ebibanja byatunze n'abagambye bamunoonyerezeko obujulizi obumuluma mubeere mu mugali. Tetwagala babbi era tetujja kubagumiikiriza era bwe tunaakwata tujja kumunyola omukono. Ayongeddeko nti okunoonyereza kugenda mu maaso eri abakungu b'e Mengo abavudde ku byabaleeta ne badda mu kutunda buli ke bakubako eriiso.